Tukimanye bulungi nnyo nti bwaddene ligambwako nnyini lyo era munnange mu buufu obwo abaasoma amateeka balooya n'abalala bekikwatako be bayinza okubeera nga boogera ku abo abanene naddala musiga eddamuzi ku guno omulundi Owiny Dollo ono nga ye ssaabalamuzi w'eggwanga munnange aliko obubuuza bungi nnyo era nga bagamba nti adibaze ekintu n'akatagga bukatazzi era munnange ttiimu ya Besigye bwetyo evuddeyo nekola okwalibadde okulabula oba okuwabula eri ssaabalamuzi ne bagamba nti munnange ono mumulabe nga dangerous influence ku justice nti ono aliwo nga ekiziyiza oba ekijinji tugambe tutya kyalibadde kijinji ekijinji ekyo oba enkonge eremesa obwenkanya ate nga munnange enkonge eyo ya bulabe nnyo kwegamba aliwo nga enkonge ey'obulabe ku bwenkanya wano e Uganda ye ssaabalamuzi nno ow'eggwanga Owiny Dollo era nga munnange Erias Lukwago ono nga yawumye omutwe mu ttiimu ey'abannamateeka ekulembeddemu ku musango gwa Besigye ategeezezza n'agamba n'obwennyamivu obungi ennyo n'agamba nti ebikolwa ebya Chief Justice Alphonse Owiny Dollo byeraliikiriza era nga bino ebikolwa by'omusajja ono oba omusajja oyo gwe mulaba Owiny Dollo wa bulabe nnyo era obwenkanya mu Uganda oba mu justice system eya Uganda omusajja oyo gwe mulaba Owiny Dollo wa mutawaana nnyo nti waali obwenkanya tebusobola kubeerawo ate munnange naye ali ku nkola ya Save My Job mukama we Gen. Museveni amala nakubalayiza onookola byenjagala gwe onookola byenjagala togenda kudda ku sayidi y'abantu era nga munnange kyerega bwerazi nti esiga eddamuzi liringa eryakola ddiiru ne gavumenti okubeera nga munnange gavumenti erinnyirira eddembe ly'obuntu era munnange bo baatuvaamu baasalawo okubeera nga be bapromoting obwannantagambwako wano naye nno bano bafaanaganako nga Sebusiru Bwanjoka ne beerabira nti bye bakola bibaseetinga kati ate nkya biyinza okubeera nga bibakosa beerabidde wano omusajja omu eyali IGP ono yayagalanga okukwata abantu kwegamba bamale mu nkomyo essaawa ezisukkanamu 8 nga ye akolanga bw'ayagala tagendera ku mateeka naye bwe baamukwata wano teyatandika okukaaba ng'ekikere Kayihura teyatandika okukaaba ng'ekikere wano weewuunye nga ye alwana nnyo okulaba ng'afuluma ekkomera so walibadde ogamba nti kabeereyo ndaba kyayagala ye kyeyayagaliza bannayuganda naye kakati Dollo ono yeemulugunyizibwako nno ddala mujjukira mu kalulu wano ka 2021 engeri gye baasaba ave mu musango naye kyasinga okuneewuunyisa ate yennyini ng'okusaba okwo yakuwulirira yasalawo ogamba ye gwe baloopedde ye kati nga yalina okusalawo era n'agamba siina gye ndaga I cannot step aside kubanga ate kati kugamba yajula kugamba nti kati mwagala kungoya ku mulimu ine yalitwadde atugamba nti bannange ndi ku remote namwe mubiraba twali bireese okusinga okubeerawo n'ayogeza ki n'aduula n'akola atya era Erias Lukwago nokoddeyo 2021 still mu kkooti etaputa ssemateeka bwe yasalawo ku nsonga twagenda okulaba Attorney General ate nga ajulidde era okukakkana nga kkooti bye yali egobye bisigaddewo kwegamba nga bayisiza olugaayo mu kkooti etaputa ssemateeka era Lukwago agamba nti kakati bwe tuli tulina ekizibu ekinene ennyo erya ssaabalamuzi Chief Justice Owiny Dollo era nti okusalawo munnange okufaana okw'engeri ng'eyo bwe kutukuyisa olugaayo mu nfuga ey'amateeka era
kitegeeza nti obwesige abantu bwe bali badde nabo musiga eddamuzi bubeera bugenze. Era munnange ng'abalala bonna tulabye Ssemakadde President wa Uganda Law Society naye ng'ayongerako eddoboozi lye, Erias Lukwago naye ayogera ku accountability mu judiciary, era nga bakubiriza Ssaabalamuzi okubeera nti yali badde asoosowaza nnyo obwenkanya n'obwerufu, ebyo yali badde abisoosowaza nnyo. Naye munnange omusajja yateeka ekizikiza ku judicial system eya Uganda, era nga ye agamba nti akagaati mbuuka nako. Kakati Erias Lukwago amukwogera bino byongera okubeera nga bikakasa eggwanga nti muganda wange bw'oba onoonya obwenkanya musiga eddamuzi oba oliawo si gy'olina okubeera ng'oddukira, kubanga ekisooka obwetwazi bw'essiga eddamuzi tebuliiwo. Kwegamba mu nkola ennyangu ky'oyinza okugamba nti Museveni ye buli kimu wano, Museveni ye buli kimu oluvannyuma lw'olutalo lwa NRA olwabaleeta okuva mu nsiko. Bazze bakola ebintu bingi nnyo paka kutuuka kujjawo presidential term limit, okukujja kukosa n'okubeera nti bajjawo age limit, ne bajjawo ebisanja bibiri ebirambikiddwa mu constitution nti omuntu byalina okubeera ng'afuga kwakoma, n'emyaka 75 nti Munnayuganda yenna kasaweza emyaka 75 then tumusiibula agenda awummule. Ekyo ne bakijjawo ne batugamba nti omuntu bw'abeera ate mu myaka egyo aba alowooza aba asazanga kabiriiti. Museveni anakukuba zi pressure ups alage nti nno akyaliwo nnyo, akyalina amaanyi. Oba kati akuba mmeka? Luli yakuba oba 3, kati oba akuba mmeka teri amanyi, oba yayongerako oba zigenda zikka. Kansuubire nti akyakuba yali badde ayongera n'atukubiramu, kuba nsuubira okuba nti eyakubanga 3 ayinza okukuba 15, ekyongera okukakasa nti amaanyi gagenda gakola ki, gamuggwa. Naye bwe tukakasa nti omusajja akyali w'amaanyi, era akyali w'amaanyi nnyo, mumulaba akuba ne pressure ups. Ono omukadde ennyo ng'akola physicals ez'amaanyi osinga oyo, bati balaba mutimbagano. Kakati ekyo kikakasa nti John Museveni yesiga eddamuzi era ye palamenti, ye electoral commission, nga bwe yatugamba nti kati ensonga zikwasaganya ki NRA, ye poliisi, yakulira poliisi, era nga ye gavana wa Bank of Uganda. Kugambye kooti marshal wali already ye mulamuzi, ye tavaayo gy'atuulira ddala gy'asinziira okubeera ng'alagira buli kimu. Yakulira Uganda Law Council. Muganda wange ye John Museveni oyo gwe mulaba tibuhabulwa, yagamba akazannyo kano akamanyi nnyo no kasinza buli omu, era yeewanira mu myaka simanyi 61 oba gy'amaze mu by'obufuzi ebya Uganda. Naye bw'omubuuza nti Uganda gy'oyogerako yo gyennyonnyole mu butuufu bwayo yo efaanana etya, bwe tugikwasaganya oba tugyogerako mu byenfuna, mu mbeera z'abantu aba bulijjo, abantu engeri gye bakulemberwamu yeesaanidde. Kwate tufunanga bukulembeze wano, tufugibwa bufugibwa. Era y'ensonga lwaki batugamba nti teri buyinza kudda mikono gy'abantu aba bulijjo, alina kuba musirikale. By the way, ekigambo musirikale kitegeeza musirukale, omusirukale oba omupoliisi. Kyokka ate nga abasirikale tubalabye aba UPDF nga bawujja abapoliisi empi, nabo bennyini tebawangana, tebasobola kuwa, kubanga abasirikale ba UPDF kale tugambe nti batulugunya abantu aba bulijjo ne babakuba. Naye weewuunye ne bannaabwe be bagamba nti mwe muyinza okuva abayinza okubeera nga bafuga eggwanga lino, nabo babawujja empi tubalaba tebabawa kitiibwa, era ne poliisi bagijjuzaamu magi, kitegeeza nti baagala kugisangulirawo ddala. Naye Uganda tulabye.